1, 2, 3, and go! Tundo mulunjo wechisa o tukume tushikumenga pa isma matovu salungu aru so we count from 100 to 194 3, 2, 1, 0. Muchin industry ya fene ya entertainment wakachibo bawa nadala babadde bagaye ebitabo ngaloza anze kitone wekiri no wesayingira lupapula waliwo okubeera omutungo oli mukizikiza naye nga tokimanyi esebo kati nobeera mu nzikiza oba oli mu kibira obuze nolengera akataala nga kaaka duka wali akataala ako oyinza okwesanga mukama wagenda okujjukiriza gwali mu kizikiza opportunity togenda kuziraba abasebe bajja kujja bagambe nti twagala ku mutungo ali bwati ne bwati ogenda sigalira ng'okyawoza ebyo byabo Paulo Kafera University yayimba n'agamba yeddanga okugamba nti nno ndiwa enkola MDD abakola musiru ddala naye kati ffe tusinga ssente bagasse byonna ngera bwe ndi musajja muzibu nnyo bintu ebisinga ebyokuzanya ebyokukoobye ekyannema kyokka kwe kuyimba nina kyonna senga mukama yakimpa ate nalibadde muzibu nnyo tutunye Bruno Betty mu mbeera y'okusoma eno ate nga bw'okola obibalansinze oti wadde osoma budde ki ebiseera ebisinga mbadde nsinga kusoma naddala ku makya nga nkeera nyange ejenga nti show zange ezinga zonna za lwaggulo ku lunch time n'okudda wansi yes nga nkeera ku makya n'ensoma nze mbadde nsula ntuno oluusi ate nga abantu bakisolowooza naye nga nsoma ntunulaga nsoma ebitabo byange nsoma obutabo bw'abasajja bawandiika kugamba nsoma nnyo kulaba nga kyenjagala nkituukira sinnabatuuka wenjagala gano gakyali mabaga nokyali lunene nnyo wenjagala okugenda mu kusoma wano ebibuuzo mutera okalubizi wawabiyise agagamba Bruno Betty akawaani yafunye bintu byaganye naye yayambadde enkofiira abo woobiza ebibuuzo n'abasomesa banjulira mama nyabo n'abasomesa banjulira buli yakwatanga olupapula lwange ngagamba ono gayiwawo abamu baasi balowooza bandi kirasi nnene nnyo bagenda kutwawonga baga oyina obwongo bungi ebibuuzo nabiyikidde ddala byonna nabiyise buyisi empapula zonna nga bagamba 99 baga ono gayi wanjawulo n'abaana baatira era n'abaana bensoma nabo bantya bagamba the wise man is there the wise man ankwaniriza nnyo agiriko emunyeigwa nga start program ekigunda kukosana akanyomero k'enkola video yes tubawo mpola nga tuleeta abatutumufu ab'enjawulo then wali ku YouTube tubeera n'akanyomero k'enkola video wa YouTube channel yaffe mwe tutambuliza ebintu mpola ku batutumufu ab'ensonga so olunaku lwaleero njagala okujjukiza by the way aw'omukutu gwaffe ogwa YouTube tutambula nnyo ne Sheikh Ahmed Kakoma mu kiseera kino eky'ekisiibo yes okusomera abantu edduwa tasosola abayisiraamu baki bonna abayisiraamu n'abanga abasomera edduwa kino nekitambula atalisamu Sheikh Ahmed Kakoma akusomereddwa n'abange etuuka oli bulaayo oli waka wona akikuguza ngenda kujja jimpi alhamdulillah sebo je baliko kale mukuru tuli kuki wano taata tuli mukutikirwa wa nyini babasi babakambia school of performing arts sebo wayingirawo ddi wano nduddewo komaze emyaka giringa 7 myaka nga 7 ngambadde nzannya buzannyi nenga sinatikirwa then essomero bwe lyatandika ne bampa chance nange nenyingira mu ssomero byawukana essomero ne kayimbira byawukana kayimbira kiri kirala kuzanya mizannyo firimu drama wa stage nate ne essomero kutendeka abantu amanya abantu tebategere na muntu amanya Bruno Betty nenga liri ddala nze Bruno Serunkuuma neri ne lya Betty lyo lya stage lya kuzanya drama kunyumisiza abantu lwaki Betty omuntu ayinza olowooza omukyala Betty neri yali ampebwa mwami Charles James Nkubuge siyasa yes yalimpa lwaki yalimpa nti muzannyo gwe tuzanyanga muli mu family waliwo omuntu ajja okutabula embeera nga kyankalanya ekiba ngazoganya nampa erya Betty abira kale bwe yampa erya Betty abira nga lina bwe liggwayo buli nnyukuta erina kyeggwayo so gwanvu bwe tuyita nga tuyinza osulawo tugenda kulanga okuwandika tuweko bine wetuli kusanga otulimalayo daboti ne wayi nzimayo ezo Betty abira akalimu obuuka abasajja bonna beera nti bawasoliba omugye wasanga yali bamukwadde bali batamukwadde ali bambulidde bali batamubulidde ali bamutuuzidde bali batamutuuzizza ali bamulondoliddewo empisa ziba zikwatagana tukyali kubbi tukoma inji tandike koma kubbi inji leke so
tutuulire emisomo gino gitambudde gitya Bruno? Emisomo tegibadde mibi. Ekintu kyonna kibeera kyangu kaso kingira ng'okyagala ate n'okiwa obudde. Okigusa. Koosi zibadde zitya era okoze koosi ki omuntu akulaba ku channel yaffe n'akulaba ku mukutu guno gwa TV? Koosi gye nkoze sooka bata TV and radio presenting. TV and radio presentation. Yes. Ngikoledde ddala bulungi era abasomesa bagenza okusingira ddala okuntunuulira nga ndi musajja muzibu nnyo. Kwanza nayingira akasenge ku TV abanje baali bakolera ne ku radio baali bakolera bonna ne mbaleka nga bampadde 10 ku 10. Nolo kwati basobola kukiwa 10 ne beesigaza ne bampa 99. Ndaga ono gayi muzibu nnyo mulungi nnyo. Ate nga nange kintu kinayingiramu nga nkyekakasa. Ko sinza kuyimbira ntanga kuweereza n'otafanseko. Wantanga kukuzanya n'otafanseko. Nolo kiniramu nga ndi muzibu bagamba kasasira atuse kasasira atabuse nayo ne eri akasasira. Radio TV ajokoze eno oyongeddeko koose endala ki? Right nyongeddeko koose ya acting ku stage. Ko kubera nga nzanya emizanyo ku stage. Ndi muzibu nnyo ate nga nayimiridde ku stage okuzanyira. Oyinza okugamba sijja kuva wano mpaka nga gayo mulabyeko. Nawo ndi wa tabbo. Myaka gibadde emeka taata? Emyaka gye nsomedde ku mukitundu. Ku mukitundu? Nga byanguye diploma oba certificate? Nkoze certificate. Certificate? Yes. Toyingidde aba diploma ejaddi? Kati diploma gye ngenda okuzzaako kwati tuli busy naye nga diploma kati gye ngenda okuzzaako kati nayo mbakakasa ngenda kugiwujja kubanga mmaliridde okusoma ko nkwetaagira ddala era bano abadde bagamba omusajja kati yasoma kintu bakirengedde kati kintu kize ku mutwe. Bruno Betty abatanasoma nga bali mu industry yaffe eya entertainment paka kibobawa naddala babadde bagayo ebitabo ng'alowooza nze ekitone weekiri nowesayingira lupapula. Waliwo okubeera omutungo oli mu kizikiza naye nga tokimanyi. Kati n'obeera mu nzikiza oba oli mu kibira obuze n'olengera akataala nga kaaka dduka awali akataala ako oyinza okwesanga mukama wagenda okujjuukiriza. Gwali mu kizikiza opportunity ogenda kuziraba. Abasajja bajja kujja bagambe nti twagala ku mutungo ali bwati ne bwati bwati ne bwati ogenda sigalira ng'okyawoza ebyo byabo. Paulo Kafera University yayimba n'agamba eddanga okugamba nti nno ndiwa enkola MDD abakola musiru ddala naye kati ffe tusinga ssente. So course obaddemu ne radio TV presentation n'obeera mu acting. So okutte certificate ngerimu ebimulumulu n'obugati bagasse byonna ngera bwe ndi musajja muzibu nnyo bintu ebisinga ebyokuzanya ebyokukobye ekyannema kyokka kwe kuyimba nina kyonna senga mukama yakimpa ate nalibadde muzibu nnyo. Tutunire Bruno Betty mu mbeera y'okusoma eno ate nga bw'okola obibalansinze oti wadde osoma budde ki? Ebiseera ebisinga mbadde nsinga kusoma naddala ku makya nga nkeera nyange gye nkwantuna show zange ezinga zonna za lwaggulo ku lunch time n'okudda wansi. Yes nga nkeera ku makya n'ensoma nze mbadde nsula ntunula oluusi ate nga abantu bakisolowooza naye nga nsoma ntunula nga nsoma ebitabo byange nsoma obutabo bw'abasajja bawandiika kugamba nsoma nnyo okulaba nga kyenjagala nkituukira sinnabatuuka wenjagala gano gakyali mabaga olugendo lukyali lunene nnyo lwenjagala okugenda. Mu kusoma wano ebibuuzo mutera okukalubizibwa wabiyise agagamba Bruno Betty akawaani yafunye ebintu byaganye naye yayambadde enkofiira abo woobiza ebibuuzo n'abasomesa banjulira mama nyabo n'abasomesa banjulira buli yakwatanga olupapula lwange ng'agamba ono gayi waawo abamu baasi balowooza bandi kirasi nnene nnyo bagenda kutwawo nga baga olina obwongo bungi. Ebibuuzo nabiyikidde ddala byonna nabiyise buyisi empapula zonna nga bagamba 99 baga ono gayi wanjawulo n'abaana baatira era n'abaana bensoma nabo bantya bagamba the wise man is there. The wise man nange nenyinga mugala nga tudduka bubaka ki bwe bannayuganda abali eyo abali mu art industry or entertainment industry kasobola okubazadde obulaba omuzadde omwana wange alina mu drama asobola okuyimba asobola okuzina asobola okukola ekintu kyenjawulo mukama ayinza okubanga ye calling ye tomutuulira muleeta asome ebintu bino afune akasente oyinza okumula okugamba nti abayaayi edda bayogera nga simanyi abayimbi babayaayi banakati abayaayi kati ffe tulina emirimu kati ffe tukola mulina amanya ffe tulina amanya naye bwe mwayitanga abayaayi nolwensenga omwana obanga olaba akisobola nawe omuvubuka ali eyo awoza byabo ebyo byabo bino si byaffe naawe bibyo vaayo gye osome otikkire ogenda kufuna omulimu watanga mukama azze wano mukama yatugamba agenda kukomawo n'agamba njagala bannakatemba abaatikkirwa njagala abayimbi abaasoma oya kimenzi no gwaye ali mu wolokosobera osigalidde laba enyamboka eggulu nentukene nkubamu ekibooko tukoyanza nnyo naye nga okuddamu okusoma okulumba diguli odirumba di ngenda kuddamu njirumbe bakasooka tumale bino covid ono yabadde atataganyizamu ku katini naye covid ono katereere ngenda kuddayo nsome era nja kuddano ku kyene nomba nnyonnyole mbagambe ne diguli ino ngireesi ate ne profesa njagala mbeere profesa ntambule nga ngaziwa bwe ku switi nga ntambula beraga profesa wuuyo
Tukuyanza Bruno Beti. Kukulisizayo misomo. Kuliko okusoma si kwangu. Ko kuzibu nenze nkukubya olukumutwe. Alhamdulillah. Walinga nkyeyongerayo. Tuba tutunulya mu mbere kuba nti atuse ku makulagana ag'enjawulo. Onakulwa leero omulabye alaba channel ya ffeeno. Awusomye eki? Diploma mu ki? Mu TV and radio presenting. Ate wamune wali ku stage performance. So babigase batya kuba ngambye ekitegeeza osobola ka certificate mu dance and drama. Yes, nasoka nenkolayo ka certificate. Then ate nje kati nengattako bugasi. Okay. Yes. Nogata ka diploma ne kututte etya? Tebadde mbi just wakumanti najingira nkyagala ekyo kyonna okiyingira ng'okyagala n'okyemaliramu okijjamu ekirungi. Okay. Yes, sir. So tutunulire abantu abatannasoma nga tukuta bwebaka kiboba banguwe babadde mbalindemu nga gwe walindamu ku myaka gyo paka nyinza okuba nga nze ekyanninzaamu zaali ssente ne gwenza okuba nga akasente okalinawo. Yes, sir. Nziyinza kino nkikoze bwento nga nze yeeweerera ne gwenza okuba nga akasente okalinawo. Bino ensonga ogenda osome ofunemu. Okay. Gwe agenda okufunamu kubanga bino bye tusoma byaffe ffe tubifunamu si gwagenda okusibalala betulina kusomera gundi yagenda okufunamu ffe chance bwe jange yagala nti kati njagala ono yasoma kino mwagala bagenda kutwala goyo omuntu ajagamba ayo Bruno abadde n'omulimu eri ku Vision Group tumulaba yeetaaya nange nja kuyiyanga Bruno ofuna otya omulimu ku Vision ngo wadde toyina mpapula talent ate naye matalingalo talent weyingirawo ng'erina okukolawo n'abakuzize n'emabega kubeera nga abantu b'okulidde mbajja bakutendeka bulungi kinga osobola okubeeraba omwana ng'akulira embazadde mu maka amalungi nga teyasoma naye ng'ogamba yasoma ng'emneeyisa gye yeeyisa n'entwala gyatwamuyogamba mutwala ka yasoma n'ogenda okubeera nga teyasoma kitegeeza kati nze neeyisa bulungi talenti yange njirina nsobola okulowooza nsobola okuyiiya ne balowooza nasoma ne bampa omulimu naye kati kimbadde nga nze kinnumiriza ti ndi mulungi naate bwe nsoma n'abeera ntya Nisinga tate kati ndimo olaba mbadde mulungi luli nga sinaba kusoma ne kati kemiso kyazaali ngenda kumbeera mulungi ST. Lere watabu ST. So ebitabo bino byoyongeddeko ogenda kwongera okuba nti ati ono omugusa oba opportunity ndala wejjanga si yakuzanya si ya ku TV ogitwala. Ekintu kino nkyagala nnyo nnyini ddala. Ekyokuzanya ekyokukola ku TV ne radio mbyagala nnyo nnyini ddala. Era nze manyi okubeera awo olaba entuuka awantu ng'abantu bali mu nnaku wakiri nsuulawo ekibasisa. Olaba ne bwe tutuuka mu kufiirwa wakiri era nebba nemba kubamu ekigambo nembeera nga wakiri temweboye nnyo. Saagala bantu beeboye mbasuulamawo ekigambo ne munyumirwamu ko bulamu nga kale ne munyumirwamu nekitambula bulungi nekitambula kyola abantu bampa nnyo ba MC ku mbaga zaabwe nze sibeera ku mbaga n'ebowa olina okukyamula yekyo of course kasangu ate omuzembe tenengunyweza sanyu jerere na kuligita era malemba gosa nibaga tewali jimaze nibaga ate lwaki bwe budde bwaye yino okugwa kekade kemasendeza mweze mwasasulidde ngatudduka obako obusembe eri bana Uganda tulinga kyengamba bana Uganda bananya ddala abazadde abazaala abaana bano omwana oyinza omulabirawo ng'alina talent asobola okuzanya asobola okuyimba abeera n'ayimbamu n'azanyamu n'asambamu ku mupiira nakola ebintu ebyenjawulo tomutuulira towooza nti nze tteeka nkutwala eri osome bino ekyo nyini ekyali kyoba omutandikirako kuba kati kuba akafaanyi mukama nagiyo naga njagala bannakatemba njagala bayimbi abasomako okukosa ajja tulondamu atutwale wala tutuka mu ggulu nenkusanga nga tewabisoma nenkukuba emigo emizibu kitegeeza kati nze nkulabula ggwe n'omuzadde naddala bana Uganda namwe abadde bawoza ebyo byokusoma byabo Paulo Kafera n'ekintu kyeyayimba n'agamba edda nga okuwola ekigambo nti MDD obeera musiru ddala ddala naye kati ffe tulina ku ssente tuvuga mu motoka amanene amanya tugalina kati era tuyitibwa ku mikono ne tugamba yes omusajja wuyo ayingiddewo sente tukyali musiru ddala kiri mugezi ddala ddala omuntu mutwala abisome abiyite nakimubuuziza dda owaayi mu mbeera ya Celebrity Life has compared Celebrity Life n'ebitabo bino abyoyingidde eno kuba tutunuulira ebitabo si byangu kusoma ng'otuuse mu class ng'abaana bakumanyi nga g'olina wooli bo tebalina we bali bastruggle kutuuka wooli ogisanze otya nadde akusomera kibadde kizibu muko kubanga obadde ng'otubuka ng'abantu keya gye bakuwa mu class nnene olw'okuba nti n'olinayo erinnya already naye nze we mbadde nkitwala nti ate mbadde bwe ntuuka mu kusoma ate sibaswaza nsoma ate ne bakoppanze kyali badde kiruma nnyo obaana okweyunira okwekejerako ng'ate obwongo tolina gagali ne serebu musiru n'ekinyuma nnyo nga kibadde nyama kibanyumira nnyo nga banterekera obutebe banterekera kino bangololera engoye bagamba serebu mugezi ate ne bakoppanze obulamu bwe bunyumiridde nnyo nga pepe ejja ate nga nina kinaana baga
Wamanza abasereba balina kubeera bagezi. Seza kati gwe serebu atafuna kinaano osembya bwa serebu. Okay, tukweza je Bruno Betty. Nena bagambye Sheikh America Koma yatusaako share feno nala ku mukutu gwa YouTube. Then wali ku Start TV tumwongerako ne wano ku mukutu gwa YouTube enkola video. Tugenda kutwala mukulu ono amulombere eddua ekintu atikole bulungi. Kusoma lekugwa abasereba basubira ekintu kimu. Si mukyala. Akulombere eddua ofuna omukyala. Sheikh America Koma Bruno Betty mulombere nagamba asangibwa na Luvule Nansana. Yes, akulombere eddua ye nayi nebizi ononya milimo ononya mukyala nga Bruno Betty ayina mukyala. Embera neterera. Nechida monteko. Alhamdulillah. So mwe kwata nnyo obe namba zisimu munonyeka wansi tube nga tukwatagana. Emikolo gibeera mu family nga muna graduation party nemuleta muntu agibakolere ng'omwana ayinza okukola obwemusi gimutwala 3 n'agirya ng'omwana ayinza okukola event n'agiteeka bulungi millioni 3 n'agirya. We are promoting that obugagga obuva mu family ogenda ebweru tutandikenga n'abantu ba family eyo. Yes, emphasis kiri mutadde mu media houses tulina mu Uganda okubanga like n'abaana bavudde mu vocational training babeera enrolled mu zino companies okusinga n'abavudde ku university. Kyembagamba nti diploma gyetugabye kakati ne certificate eri recognized njagala kisomera ddala eri recognized nga bw'okitegeera award and recognition of certificates under UVQF. The certificates and diplomas awarded under subsection 1 shall be recognized in Uganda education system and labor markets. Itegeeza nti bw'ogenda ne certificate oba diploma egyenkuwadde wano ne babaako omulimu gwe bakumma owaaba n'okuwaaba kubanga eri recognized by law act of parliament eya 2008. Otutegeeragana biri recognized abaana bali eyo managing a radio a media house bagenda ne bagamba media house Uganda Media Council yetaaga abaana bonna nga balina empapula gwokola presentation representa mulungi era omusaala olina muyitirivu naye tolina kipapula na kimu jango obeereko naffe tukusomese tukuwawule tukuwe certificate zino obeere nga oli recognized ti empapula zo bwe zigenda mu media council bwe zigenda mu Uganda Communications mu UCC Uganda Communications Commission obeera recognized nga munnamawulire obeera recognized nga presenter obeera recognized ng'omuntu akola ebintu ebyo. Tukuire mu tochi mu kubaana abaana abagenda ku university n'abagenda ku vocation reason being emisale aba vocation zabayo ntono nnyo ku oli n'alowooza nti n'omwana mufo kyomutwala mu vocation ate ayina mutwala mu system y'emu wano gye tuyitamu ate nga result okiwulidde director nga ayogera otandika ne certificate n'ogenda ku level 2 n'ogenda ku level 3 tugenda kutuuka ku level 4 ate nga gwokola certificate ozifuna okola tugenda tuka ku level 4 nga wekana n'agenda mu university kyokka nga yawa mata bwa master tamina watandikira nga go radio zikumanyi watandika dokukola TV zikumanyi watandika dokukola bw'oba mu muzinyi ng'embaga sente bwazirya dda otegere kyegamba naye nga end result level 4 oba wekana nowa university ne PhD bazigaba ate nga fees ntono ezaffe ntono zeze babakeeka milioni 2 milioni 2.8 emwatano meka bafika sente katono kali manageable abana mbatulete mu holiday nkwesimu 07723 ngoyogera ne Andrew Ben Kibuka Buterevu abana bali